Brand mulekwa. Junior mama nga takaddiwa. Brand mulekwa endiyo ne mami waffe. Tamale mirundi Junior amazoka banga atwegattako tuli ku Kasuku live ali ne mami tutandise okulaba bambi tuli ku Kasuku live wano mwebale okubeera nga mujja munekanekanye bulungi nnyo mami Amina Junior sawobuze ku bantu. Yes, abatulaba Kasuku live nabo bonna leero tusazeewo tujje tuwagire ku Sebata 40 years. Yes. Ne mama wange anyumira nnyo ennyimba za Sebata ezo zemukolera. Naye sinayo lwe mmanyi naye nyina gwenga gwe sitegeera wano mami bwe tukubuuza ku Lord Sebata nnyimba ki ezo zojjukira mu biseera ebyo nga wogamba singa lukubidde olunaku olwaleero alujja kukola bulungi. Oluyimba lwa ddole ey'omwana akuba temukyankolera bulungi olwokuba nti taata taliiwo naye nga lwali luyimba lwaffe nnyo ne taata. Ebambi mami yagambye ddole y'omwana yasinga okubeera nga mukolera mami werekera mutabani wo mubeere nga mugenda mubeere nga munyumirwa so abantu Mukyala wali era omwami mama mwebale kutegeeza ekuyinza bukajja ekintu kyaffe ate ekyaffe kitukakatako amazima era bamutajja okubeerawo. Edi kirabira mukwano gwa ddadi nga gwe tulaba ku payini era muzeeyi nagamba mutabani wange musigaze kyali ku likodi era ebizibu byonna nze bihandula ebyo takwatibwako sayidi ewange tasobya andi sayidi ewange tasobya naye munyonyola musegeti why sister
bonna Tebo oyinza okkaayana kotamala ejjuniya erundi naye mutera okkaayana olumu ate kiki ate biki naye wetuli